things. You cannot disrespect us. Why would you disrespect us? You don't even exist. It's not right for you to do that. Tunaweyadde kutuukiriza nti no yadde n'erinnya tolina. You're walking around but you are nameless at the point. Sibya kufana kuona, umate doesn't have to join the federation. Ebintu ebisinga tabimanya biri ku ground because mu umatabaddemu. Byetubatambuza bulijjo bali tabimanyi. Federation ky'obomanya King herself tebamanyi. It's a whole different ball game nga watuuse ku Sereni. Waliyo okugulawo federation nga yabayaayi. Waliyo you understand ebintu bingi kati njagala kulaba federation ekola ki. Njagala abantu bamanya nti yesinga amaanyi mu association zonna. Kenzo talina maanyi gannyongerako nze ng'omuntu. Kugamba kibuzaabuza okuba nti you are leader at federation ate weetandikiddewo your own association on the side. Bino bibawoggana tebiriyo. Copyright law was passed. The copyright law is already there. We are only revising the law and that will happen whether the federation exists or not. It will happen. So if he has any proof of what he's talking about, let him prove it. Because it's not just me. We're 13 organizations. We are 13 organizations. Tubaddewo akatinya nnyo myaka 3. Twawuddeko nti mwagenzeeko okusisinkana federation. Yes. Novayo n'okola after ne tuwulira amawulire nti mwabadde mu joininze federation but later novayo n'okola post. Analyze for us a little bit post eyo gye wataddeyo. Yes, I meant every word kyenayogedde ku gundi ku post yange kyekituufu because kyankubye wala nti abamawulire ababadde ate bavulireyo ne baloopa ebifu kubanga we twaviiriddeyo twalemeddwa okukola ki okutegeeragana ne tugamba tulina okuddamu ate tukole ki tutuule either kikola oba tekikola because si byampaka si byakufana kuona umate doesn't have to join the federation so kyonna gye kiri we're going to have one more engagement bwe tukkiriziganya nga tukola bwe kigaana nga tetukola kubanga weeri ebaddewo ebbanga ejja sigala ng'era weeri with the federation oba nedda federation. Yeah, UNCC ye yatukubidde ne baga kati obuzibu buli nti most of the associations zibaddewo ebbanga nga bola Kamuta Producers Association Writers which baganya okujoininga ki they have refused to federate. So ne bagamba nti kyekiganye what is wrong mujje mukole ki mu federate. Let's talk what muganya federating. So fe 13 associations ne tukungana babadde Nausinga Kenzo nga ne umakweri ne tukungana ne tuwandika wa documents ne buli kimu kye twagala ne baga kati mubirete to be presenting erichi the interim ya federation bwe kigana nga kigana bwe kikola of course it's the better tukolagane wamu but also we can work separately and achieve the same thing kwe kugenda basalawo nti no the best place to meet is where the federation at the federation premises so netugendayo kuba meeting Serene suits the offices of federation. Yes, the office at the moment office that's all the meetings ziriyo. What made you as woman and the other association okudinausinga federation ya Kenzo? Yeah, kubanga batandika ogitambuzanga federation naye nga mu mpapula teriyo so temusobola kufederatinga n'ekintu ekiteexistinga legally so netugamba tetusobola kujoininga ekintu until nga mukoze ki muki registering legally and everything is right tulabe n'ememazi zammwe tulabe federation ezekola ki then tuluke tukiyingire that's why we said that kino kye batambuza tetukirimu kati tunagenda wala bwe mwatuuseyo nga mugenze okubannyonnyola mwasanze nga already paperwork waali ekintu bakirugisalinze tekiriiwo. Yes, twasanze nga still tekiriiwo nga abagezezaako okukuŋŋaanya other associations eziriwo naye nga still beetaaga association eziri legit ngabola ezo zenjogeddeko nga bazeetaaga okusayininga on baleke beeyongereyo ne paperwork waabwe baali bagezaako okusubmittinga paperwork waabwe n'ezo associations ze baali batandiiseewo naye nekigaana zaabwe nekigaana ziriwo ze baali batandiiseewo wabula sijjukira they had names which really sijjukira the association ezisinga nga ziri wano mu center and then waliyo also some classes eza uma ze baali bawagudde I don't know how to tell you they had clusters ze mwali mukoze mu region ezaffe ze twali tukoze mu regions nga babakubidde ne babapolota for lack of a better word ne babaconvincinga ne baga nti kaba federating directly bave mu uma. Actually that is one of the reasons lwaki nze naddako ku bbali kuba nali sitegeera nti wano waggulu oŋŋamba nti federating eto ninako buzibu naye mabega onkuba engwala by destroying me dismantling my people gendo babulira different things kwe kugaana federating at the beginning so baze n'ezo association abaana aba uma zibatandikawo kuba bali bagala kuyingira mateeka sente ne mugenda regionals bwe twakola regional tour those classes twatandika be batandika okukubira amasimu abagamba muve mu uma muyingire mu federating directly ku gundi ku
ku federation instead of going through UMA. So twatuseyo nga nabo ba submitting empapula but the papers nga tezimala nga beetaga legit associations kwe kugendayo tekatuteese mpozi nga kiganye naye let's try and do it. So ne tugendayo ne kigaana, so we need another engagement ogezaako kwasaganya. Engumi evaawa tuwulira nti tutuuka wali Kenzo byakifere asumulula engumi. I think tewali, first of all njagala gumya abantu teri yakubye munne. Nobody was beaten, which is a good thing. But arguments zabadeo, disagreements zabadeo ne zibeera a bit aggressive. Naye nga tetwatuuse point ey'okwekuba. Because for associations agenzeyo, we felt like President waabwe yatuzalawa. So that's Kenzo. Yes, we felt like Kenzo yatuzalawa nga associations zalizize. So that was the problem, was like you cannot disrespect us. You don't bigambo kyawe bizalawa. Sali agadde kujja nokola lugambo. You understand? I don't want to do that, you know, but engeri gye yayogeramu yatuzalawa. Kwe kugamba, why would you disrespect us nga you don't even exist? It's not right for you to do that. Tunawe yadde kutuukiriza nti no yadde n'erinnya tolina. You know, you're walking around but you are nameless at the point. But URSB aligoba n'abaga bagende bajjeko aka international kwate kalina bila. Yeah, because tebalina any national anything standing with them right now. So bali betagisa abantu nga bola umafa basinga amanyi anyway. Nabali abalala basigedde empapula zaabwe ziyoke zinywere. So we batuzalawa kwe gamba, you know, don't disrespect us. Embeera onekyukamu katini, you know. So amange stars omuntu asinga okubeera naturally more aggressive ye big guy. Naye ekirungi kiri nti nayimuka, you know, neyogerako ng'omusajja, you know, n'alaga ku maanyi. Wavuddeyo abasajja basatu, okwabadde Mr. Lee, okwabadde Bruno gundi yani Bruno K ne Racing ne baagala omwambali. Baagadde, you know, of course, to defend their president. Bo wadde baagala ku defending Kenzo president waabwe. Ne bavaayo, you know, so wabadde waawo amagye ne gajja ne gatutaasa bikiso tewali yalwanye. That's the good point. So ne tusalawo tumanyi kinfo ky'okwekuba naffe aba umo tukubira sereni katuve wano. Bruno K abadde akwagaza ki? Bruno K ye awulira nga uma teina kuzala wa federation. Twali badde tukkiriza buli kimu kye bagamba because ye agamba mbu uma failed to do what the federation is doing at the moment. Ate simunenya because he's misinformed. Ojibe ebintu ebisinga tabimanyi ebiri ku ground because mu uma tabaddemu. Bye tubatambuza bulijjo badde tabimanyi. So yavudde lina obusungu bungi. So abadde ayogeza obusungu because of ebintu byatamanyi, you know. So he expressed his anger and, you know, and he was very aggressive towards me. But ebyo bibaamu nabimanyi era I'm not really even angry at Bruno K at all. Nensalawo nti eno this violent situation katugiveemu. Katakimanyi nti gwe King Hustle. Simanyi mwana yego walibuuziza. Blood wabadde tebamanyi mu federation ky'obumanya King herself tebamanyi. It's a whole different ball game nga watuuse ku sereni. So ekyo kye yayogedde si kituufu n'akamu. It was the other way around. Njagala abantu bamanye nti uma yesinga amaanyi mu association zonna. Kenzo talina maanyi gannyongerako nze ng'omuntu. Talina kyasobola okunnyongerako. I'm the only association which is national. Nze kayina abantu abasinga anyone in this country. So siraba manyi kigaba nyongeddeko tegaliwo. Gennoonya mbu bampe position. Eyo position teyeetagisa, I don't need it. According to Kenzo yabadde ku interview, yagambye we mwazze ne mugamba we mba mutumye ebifo akakiiko mukayiwe tuddemu tulonde buto nga gwe byakifere ne Jeff. No, ekyo nakyo si kituufu. Kye twakoze iza twagenze ne tugamba katuteese engeri y'okufederatinga. So one of the reasons is nga tumaze okulaba paperwork wamwe to how do you call it, tuwabeerewo inclusivity nti buli omu abeeremu mu leadership, buli omu abeeremu mu finance, buli omu abeeremu tusobole okwesigangana okitegeera kubanga bo abantu bakayingira bo mu industry eno. For me to be safe wendi nga sindi abadde akulembera industry for the last 3 years netaaga okumanya nti omuntu wange wali awo mukaja, omuntu wange wali ne place of leadership asobola okwogera a place of power. So ne tugamba katutule tuteese. It wasn't about tulwanira maanyi oba kino. Federation bwebera. A federation is a collection of leaders of associations. So the board erina okubeerako ba president. That's it. That is not about fighting for power. That is what a federation is. Nti ba leader baveeri oba delegate gwe batadde eri yafuuka yatula ku board eya federation be bakulu. Kati twali tugamba nti ekintu kyemukoze kirungi naye mukikole in the right way. Twali twalabako emabega kaawo nga gundi kaadi zifulumye nga ziraga nti Shiba ali memba wa UMA. Kati ate jjo kye twategedde nti ate right now ate memba wa Luweero, Greater Luweero. No, I think batandiseewo association bagiyita Ankole
greater uncle bashiba gye batandisewo I think n'omukiga shine somebody yes gye batandisewo eyaabwe empya kati n'agamba mbu eyo alina leadership role ate na wano mu federation mwali I think so era y'omu ku baliida abeeri akolagana ne shine kuba ne Kenzo naye ali mu Greater Masaka as well so kugamba kibuzaabuza okuba nti you are leader at federation ate weetandikiddewo your own association on the side kati embeera eyo nekigaana tugamba tuddemu tutuule tulabe can we do this or we cannot do this kino kibalekawo nga abayimbi Sindi abayimbi tekina kyekikyusa okitegeera kikina fighting every time nga copyright kati tululya byabufuzi copyright ejatambula whether the federation exists or not copyright ejatambula because the copyright law was passed in 2006 bino bibawogana tebiriyo copyright law was passed era president owa Uganda Museveni gwemanyi yakkiriza you understand nagisayiningako kati what we are doing is reviewing the law nti kino na kino kubanga amateeka ge bateekawo nti nno gwe dayasi wobba oluyimba lwange fine eriwo tekola okitegeera fine eriwo sobola n'okunkubira no nga Sindi nabbi oluyimba lw'okwata million 2 nviira by law so twagala teekawo amateeka nti omubobba oluyimba lwange nkusiba emyaka 10 oba nkusiba emyaka 5 omuntu atyemu music wange amuleke nsobola okukola ki omulyamu that is what we're trying to do obuntu obutini nti copyright law egenda ku affectinga kuva ku muyimbi mpaka ku producer ku writer buli omu kati obwo obuntu munda bwe tuli okuteesako si nti copyright law it was passed the copyright law is already there we are only revising the law and that will happen whether the federation exists or not it will happen kiva kuki abamawulire ababaddewo okuvayo ne bareportinga otherwise kuba mwavuddeyo nga temukanyiza temufederatinze but amawulire ne gafuluma okuva mu bamawulire bennyini ababaddeyo ne batugamba nti mmwe mukkiriza okwegatta kuwuma okwegatta ku federation kyanshokinze nnyo it really surprised me because babaddeyo nekitufawadde bakimanyi so newunyiza nti bakyusizza ebigambo ne bagamba nti uma yakoze eki yakkiriza okufederating ate ng'embeera gye twaviiriddeko teyabadde nungi n'akamu kyova olaba ne biga yagenze n'apostinga n'agamba nti if anything happens to me abaana bange okitegeera because he felt threatened we twaviiriddeyo nobody feels safe anymore okuddayo Serene kufe fenna the 13 associations who went everybody doesn't feel safe anymore okuddayo ye biga yokole your statement because it's feeling insecure so there is no way we federated that we are scared for our life you understand that is not it's not possible but nze kyemmanyi nti no Serene erabika inakaja kiriya nnyo kirabika ina akajja simanyi nze nga nze kuba kumbeera gye walabye but ku mbeera gye nalabye owamawulire okuba nti alabye n'okulaba nti situation eri A najja na reportinga Z oba otegeera nti nawo makati akajja so that is just my assumption maybe something else naye nze ndowooza akajja kali Serene kuba kakyusa mind z'abantu naffe tusule okitegeera mugezeeko okubanga mwavudde ne according to Eddie Kenzo akatambike mbadde nkuzannyira atulaga nti nno mmwe mwekka abalemeddwa okufederatinga but these other associations zo zakkiriza is it true gwenga eyabadde njagala manye nti buli kimu kye twogera kirina okuba mu mpapula so if he has any proof of what he's talking about let him prove it okitegeera because it's not just me we're 13 organizations zonna zaaganye okufederatinga nga bwe twagenze bwe twakomyewo nobody said you know what for me nyikuyimira ne federation nobody fena twavuddeyo nga tetukanyiza ne tubaleka bo ne tiimu yaabwe ne associations ze babadde bafominze bo nga bo you understand that is what happened it's not only uma eyo narrative gye batambuza si nungi wuma federation ne gundi era zonna zigwa wansi wa UNCC yes. Don't you guys feel like you betrayed by UNCC? Yes, we feel betrayed by UNCC, but UNCC si katonda. We are finding our way around UNCC. We are hoping that somebody above UNCC ajatuuliriza. Era fenga association suli kunoonya empapula tuziwaani because kati UNCC at the moment tetusobola bawa kubeesigana eki n'empapula zaffe ze tubawa kuba ebintu bagenda babikyusa bukyusa. Yes, so we are trying to find our way around UNCC. Twagezezaako okugondera amateeka tuyitemu NCF ne UNCC naye ate batulaze ki kintu kyovola ngambye kiraka akajja kaliwa kali Serene kubanga poliisi zigenda kukyuka lwa Serene but ffe tugenda sigala ku kituufu omanya kayimba ke bagamba and if you stand for the truth you better be ready to stand alone gidde omukulu mpagidde kayimba munveeko I'm not a politician at all naye ate kinategedde nti if you bw'osigala ku kituufu sometimes ogenda kuba weka but nina amaanyi kubanga sirinzeka we are 13 organizations tubaddewo akatini ennyo myaka 3 you know but everybody else tubadde ne kamuta babaddewo myaka more than 20 years babaddewo yes you understand more than 40 years babaddewo bali ku side yaffe kati omuntu bw'atyo oba omanya nti ali ku kituufu
Yeah. Olwo federation yaleze ya Dr. Tinga watulaga nti already palaso gyali nga treasurer ate neno vice ne batulaga nti kamilioni ya president ate yagera yo mwenga bawuma mugirowoozaako ki federation ya Dr. T sirina comment byansobedde